ennaku ekuyitirirako ennaku yampitirirako n'omubiri guno gwennyina ebintu ebimu nabyesonyiwa n'okita kyenfunye kyendidde kyekyo ebintu ebimu nabyesonyiwa kwe kufuna ku mubiri guno ala nti Mukama yanyamba nembeera yonna gyempiseemu nesifunamu bulwadde kyoba nafunamu HIV singa ndoza onanigase HIV nengatane ali mu America namugamba tutuuse tugamba tutuuse nga tuga naye obudde buzibye nene waliyo n'abasezi bajja balya mwebaka kyala nga twebaka zaali ziwera ssaawa nga 6 ndowooza nga manyi tetukyalinawo tusobola kuddukira mukazi abasajja bakozesa ekiro kiramba tetwafunako yadde ku tulo nakamu omanyi abasajja okukozesa n'olya ng'okwoye n'okuba enduulu bajje bakutaase baali bameka nga bw'onaalaba nti embuga abantu bano abalina amasabo nti waliyo abatema eddagala simanyi abaleeta kamyu simanyi bano bajja batulwako bajjajja gundi nga bali bati abasajja batukozesa ekiro kiramba tetwakomba na ku mpeke yatulo mwaka babiri oba baalimu n'abawala babiri twalimu babiri twasulayo babiri eyo batuweeri akasiisira tewaliyo bakasitoma balala mwaka abali wabula tetumanyi obendo waliyo abantu naye nga saidi yeri ekyemmanga waliyo akasiisira gye batuwa nga waliwo ka distance ndowooza okuvanga wano n'emabega wakali kakalina okuva wali wano olaba wano ku kikomero ekyo kati baga waliwo kakadeni emabega kati nga waliwo akakuba akakkirira eyo gye batuwa okwebaka ne batukumirayo ekyoto ne twebaka eyo gye batukozeseza mukazi ebizibu ku bizibu tumaliriza enkeera tuddukayo tukomawo e Kampala mwa escapinga mutya okuva mu South twakeera tetwakomba ku mpeke yatulo bwe bamala obakozesa baabalekamu ne batwekamu ne baddayo nga bamanyi eyi tetumanyiyo ndowooza tetulina gyesobola kuddukira tetulina bwe tumanyiyo wabula nga batudirectinga buki ebintu byammwe obusawo omuli ssente amasimu twali tulina amasimu twalina buno bukabiriiti kabiriiti tukwata waliwo twate twali tulina obusawo twali tulina ssente mu Kaleega transport n'akabiriiti n'akabusimu kakasimu kakabiriiti nga tulinnya nga tudda Kampala n'eddagala lye twagenda ofuna twalifuna wabula twafunayo izibu ate nayo tudde e Kampala wayita omwezi mulamba mbuuza mukwano gwange gwagezeko mu period kaŋŋamba Mada ogenda kunzita mbadde ngenda kukubuulira nange mbadde ngenda kubuuza gwe wagezeko mu period nange mugamba nedda mbadde mbuuza gw'olabe nga ngamba omanyi waliwo obukebera obw'embuto sibumanyi olwo ebiseera ebyo nga ngamba kaŋŋende mbugule nyina bange yampeerezaayo 50,000 kaŋŋende nkole ki ngule obukebera embuto kebera embuto nga tetuli lubuto kawo otudde ng'otandika kati satula ng'otulo tuntwaliriza mpola mpola nga ntandika kwekwatirira bambeera ng'alina omuntu gwendi naye subhanallah bannange nze gye ntambulira mpulira emboozi ne mpulira nga mpunze ate n'omusajja teyakozesa wabula yantwala ewuwe naŋŋamba njagala kuwasa muwala muto oli muwala mulungi biki njagala kuwasa twayogera naŋŋamba no ewange oba oyagala sula kolaki sula mu mirembe ne mugamba nze ŋŋenda waka
saagala mukuba bizibu byange byonna nga mugamba nze ngenda waka nga ntandika musajja nga anvuga bulungi nga nzize waka nga nkwatira nusu kasanvu nga akampa nali nkolera 2,000 nga ngamba unyo omusamanze omusajja nga atandika kujja kunonanga ku mulimu awo mu kitundu yali amanyikiddwa abaali tebamumanyi nze mulagirira munnange nga omusajja nga musajja kati nga ngamba naye n'omusajja lwaki simwagala siina omusajja lwaki sewangulira kino kiboosi ekimpa akasambu nekimpa sente mukazi nga ngenda na musajja mugamba ngenda sula naye ngenda kujja nsula tukola appointment musajja nga ajja nona nina omusajja nkwateko nga nkwatako omusajja nange nga nebaka nekyusa nzire no nzire eryo sajja nga afuluuta zigenda owera sawa nga 9 eyo gwekiro ngenda okwekisa omusajja mwali mbulire nga alaze genda ozanye tujja kuyita edda ng'omusajja taliimu mbuliri nga ngamba omusajja alazeewa taala teriiko nga bwe twagirese bweri otiro gwe twakubbamu kaawo nga bwona wawamuka teyakoze mikolo yogaakaneebaka embivuddeko mugenda okuzzaawo oti omukono okwone ku bulaavawo ng'omwami taliimu mbuliri nze saakitwalanga kikulu nga nzira ngamba oba agenze ku kinaabiro agenze okufuna mazzi eri mu ddiiro nga nzirawo neebaka ngenda okuddamu kwona omukono ng'ate ntunula bwe nti n'okuddamu kwona omukono ng'omusajja mwali mbulire neŋŋamba neyanjalula esiridde mukazi nkubuulire omusajja nga nyogoka ng'alinga gwe bataddeko mu firiigi ng'alinga abadde adduka ebweru nga nyogoga gwe twakubbamu kaawo nga bwona wawamuka teyakoze mikolo yogaakaneebaka embivuddeko mugenda okuzzaawo oti omukono okwone ku bulaavawo ng'omwami taliimu mbulire nze saakitwalanga kikulu nga nzira ngamba oba agenze ku kinaabiro agenze okufuna mazzi eri mu ddiiro nga nzirawo neebaka ngenda okuddamu kwona omukono ng'ate ntunula bwe nti n'okuddamu kwona omukono ng'omusajja mwali mbulire neŋŋamba neyanjalula esiridde mukazi nkubuulire omusajja nga nyogoka ng'alinga gwe bataddeko mu firiigi ng'alinga abadde adduka ebweru nga nyogoga okuzza bwe nti omukono akabina omukoonako n'omugongo nga nyogoga ng'alinga omuntu eyafa emyaka 6 okukyuka nga mugamba obwedda teweebise mu musajja nyega sikoolo wayitawo ennaku 2 naddamu najja nannona nanuzaayo ewuwe era sitiiru kyekintu kyekimu ekyaliwo luli wayitawo kati enkeera waalwo nanzizaayo era ku mulimu kati enkeera waalwo naŋŋamba njagala kukulaba twogere siriiwo nyina gyendaga naye nyinza omalayoko obudde kuba nze ndi muntu wa safaari naye jangu twogere omusajja yampita nampa $6,000,000 nga takwatangako yadde ne ku bintu nasooka nina bwe yazimpa sente ezo omutima gwantyemuka n'eviino zinva ku mutwe
Nenga sikwatangako sente yadde emitwalo 10. Naye zino sente omwami ampadde zaaki. Nangamba agenda ofune enju eyiyo opangise okole. Okole oba okuligetingewo n'akadaala okole. Naye oli mukyala wange okuva ne leero. Mugamba okay kale okomawo ddi. Nangamba sijja kubuulira oyagala bakuntwaleko. Njogere bakuntwaleko. Awo ng'olabye ku ssente nga ne bino ne oba tewali. Nankwata ssente. Omukyala ayabeeramu nga ŋŋamba oyo ye yali nannyini maka gano. Naye n'abafamire baawo be baatuguza wano. Ng'omwami amaze okufa. Ne batuguzaawo wano. Kati nze omwami gw'otunnyonnyola ffe tumanyi yafa. N'amanya g'otugambye geego naye yakola ki? Yafa kubeera yali nannyini wa wano. Ngamba kirabika oba ono oba yawasa mukyala yaleeta abantu beewe mu kyalo biki wammawe ebirowoozo nga binjira nga mutwalo. Kati wayitawo wiiki ngenda okusubula obuntu by'akadaala kali omwami kwe yankoya mu katale. Saawa zaali 12 ez'okumakya. Nga kiddamu omusajja ankozeseza mu katale. Wakati mu public mbantu. Omwami oyo yankwatibwa ennaku n'ekisa nampa ennamba y'esimu nangamba genda ojja kunkubirako enkya ssaawa 6 nja kukubuulira ekyokukola. Nanga omusajja nga mukubira. Musajja kumukubira nga ngamba jangu nga mpita. Bwe yampita nga ngamba tugende nyinako gye ngenda okutwala eyo. Nga ntwale yali musajja musiraamu. Nga ngamba naye osaalangako kuba ngambye okusaala okumanyi bamaama bo baali bazisiraamu. Osaalangako singa wali osaala tewandituukiddwako bino bizibu byonna. Nga ntwala eyo nga bannombera dduwa nga bankumira bubaani nga abakwatako majini. Kati natandika okulaba omwami oyo nga bwajja akomanga wali nga nze takyantuukirira. Naye ng'osigala abantu nga nsigala era mulaba naye nga biri tebikyantuukako. Yaccanga alwo ng'ali bwereere oba ng'ajja n'omulaane yeeyambula bulungi ng'omuntu ng'ajja nga mbeera ndi awo oba nga akwatibwa kamunguluze oba nga kaakati omukyala nga ŋŋamba nga naye ggwe muwala wange tolaba nti olina omuzimu ogukukozesa. Nga mugamba nedda naye omwami gwabankozesa mumanyi bawange nga muterako story. Omukyala ŋŋamba ojja kujja nsula wali bwanewe wati nkuweko ku budagala okole ki onaabeko. Omukyala nga mpa obudagala nga mbunaabako. Omusajja yajja ekiro omusajja yankuba emiggo ongoba otya we nali nvaawo sitwatte endagaano naawe nti nooli mukyala wange kati onneegobako kati eno essaawa nkujja mu mbeera embi eno essaawa gy'olabye okunneegoberako. Nga nzirayo sibinyumiza omukadde yange atodde ewange yakwegobako yanneegobako. Wamma tolaba nti luli ekintu kyali kinkozesa ndowooza mu ddakiika ng'emu oba hafu eddakiika. Uno kyankozesanga essaawa nga 2. Ng'oli omwo mu nnyumba odaagalina omuweka? Ndi mu nnyumba mu kkubo ddala gye ngenza ogula ebintu. Ekikuswaliza? Mu butale gye nsuubula. Abantu ne bagamba oyo wuuyo muguwa ddala. Abantu ne beerolera nze. Nga wejjamu engoye? Kale nga mbeera awo wallahi ko omuntu agwa ensimbu.
naye nga amaloboozi saawundi gyenvaamu nga eri ey'omu kisenge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero ndine mwana muwala Nadia. Abaana abawala mulina ebizibu nabagamba munkubire nga kasimu tunyumyemu naye temuwulira. Tubaye ku magezi tulabe butya bwe muyinza obivuunika. Agamba nti ebizibu bye bingiko yinza obutabisobola bimalayo naye mwebale nnyo okutulaba, mwebale kusubscribinga. Oba oli mpya ku channel nyiga akagambako ka subscribe okubeera ng'otoyingako. Nze omulimu ogwange gwa kuwuliriza. Wendi okubawuliriza munkubire ku ssimu. Nsanyusa okulaba. Kale nnyo. Oli otya? Bulungi. Oli bulungi? Bulungi si bulungi. Mashallah tulabika bubi. Awo olwatuuka sooka obuze kuba tulaba. Abatulaba mwenna mbalamusizzaako. Mannya nze Nadia. Nsanyusa okukulaba nnyabo okusheyalingako naawe ebizibu byange oba embeeramu empita. Embeeramu empita si nnyangu ate si nzibu kati okusinziira kati wentuuse. Embeera emyaka nina emyaka 3 ndakuweza myaka 3 mugumu. Nina abaana 3. Nina abaana 3. Nafumbirwa nyina emyaka 13. Siyina maama, siyina taata. I'm so sorry. Siyina na family. Nze ninga maama kati. Nze ninga taata. N'abaana be nazaala. Right now era nze maama, nze taata. Mu bizibu ebyo byempiseemu ndabye bingi. Mu myaka gye nnyina ndabye bingi n'ebimu bye sobola kunyumiza. Ng'ate oli mukazi munnange. Ze kankunyumizeeko ko ebitonotono bye nsobola okunyumiza ebitasobola kwesitaza. N'ebinneesitaza nja biwuliriza. Nafumbirwa nnyina emyaka 13. Banfumbiza bufumbiza mu bufumbo bwe nali kale seetegese oba seeyagalidde. Ate nga wali toyina maama toyina taata. Aba family friend yagenda n'afuna omusajja. Najja n'agamba we nali mbeera wasenga wange. N'abagamba muwala mufunidde omusajja alina ssente mugagga. Naye tumuwe muwala waffe musajja musiraamu. Tumuwe muwala waffe ajja mulabirira bulungi. Ne bamubuuza ayina abakazi bameka. Kuba nze bukojja bwange basiraamu. Eno ewa kitaffe gye banzaala si basiraamu. Nti ayina abakyala, talina abakyala, alina omukyala omu. Nga ngenda nyingira bufumbo bampaayo nga abagaba olugoye. Nga ngenda nyingira bufumbo sigaane. Bwe ngaana sijja kubeerawo. Kuba bandabira bankuza. Era nga solution eriwo kukkiriza. Nsobola okufuna emirembe. Ngenda nyingira obufumbo. Tuuka mu bufumbo omusajja ng'ayina abakazi 6. Nga nze aleese ennamba 7. What? Kati oli omusajja mu kubeera n'abakazi 7 nga nze namba 7 ng'ate ayenda n'okwenda amanyiira. Kyatuuka ekiseera olw'obuto bwe nayina nga simanyi kigenda mu maaso yaleetako n'omukyala n'anjija mu kisenge kyange n'anteeka mu kisenge ky'abaana. Bano abakyala 6 nga gwo 7 bo baali babeerawo. Mwali mbeera mu maka gammwe? Buli omu yayina ewuwe. Nga byesudde oba bino bye bagaye by'omusaakaate? Nze yali yanzimbira amaka ge. Yali yazimba amaka. Oba nasanga mulimu nnamba 9 avuddemu
banamba 8 yali avuddemu wabula samanyi nze nayingira buyingizi ki nga namba 7 naye nga amaka galaga nti si mapya nti yagazimbidde ensi mulinga ng'omwalimu omuntu nembeera mbufumbo nenzaala omwana asooka nenzaala owokubiri nenzaala owokusatu owokusatu ndoza agendera nga mpeddeko nga yeetaaga omupyate nasalawo nawasa omuwala kale yamuleetanga mukozi house girl ewaka bwamuleetanga house girl naye naŋŋamba eri mu kisenge enveeyo ekisenge ekyo ajja kumala kiddaabiriza ndyoke nzireyo nzira nsula mu ky'abaana bwe ŋŋenda no mu kisenge ky'abaana ŋŋamba tujja kusula nga ffenna mu kisenge kyaki leka ono omukozi asulewa maama gwe nga togamba lwaki omukozi bamutadde mu kisenge kyaffe nali fala wali fala saasoma ndi awo wentyo nga oli yantegeerera ate nga bampaayo buwi kuja naye siina kye neetegeerera wayita ebbanga musajja bannayiba baŋŋamba naye gwe tulanga babwasa mujjawo omukyalo omukulu omukyava mpita nambuuza naye gwe baawo ki bikiki gwe tulanga oyo mujjawo nemugamba yaŋŋamba wati naŋŋamba oyo mujjawo musajja we yadda nga mugamba n'owasa mujja wange omukazi ye yali akola emirimu awaka ng'omukozi bw'ateekeddwa gikola omukozi kale ye omuwala naye yali muto nga ye tandaga tapretendinga nga mujja wange nga tukolagana tunyumya tukola ki wamugamba nti mukozi gwe mukama we byonna ng'abimanyi naye kirako oli omwami yali yamugamba bw'aba akola oliyogera nkuse kakati omukyalo oyo omukulu kyenva munyonyolamu nampa amagezi naŋŋamba nedda oyo mujjawo gwe tolaba yadde oli mwana muto tolaba olwo nazaala nga kamyu ono yali aweza omwaka nga ndi lubuto lwa myezi 8 ono aba agenda okuweza omwaka nga ndi lubuto lwa myezi 6 nange bwe musajja bwe yadde kawungezi omukadde oli amaze okumpa bulamu nga mugamba naye nowasa mujja wange ssebo nowasa mujja wange notuteeka wamu singa twekuba singa twekola ekikyamu nga omwami yankuba empi nansambasamba nankuba bubi nnyo nnyo nina n'enkuvu ze yantuusaako ku mubiri bubi nnyo yakwata buli ekyali mu nju ng'akinkuba sajja nga atusuula mu nnyumba okuva olwo sajja nga adduka nali siina simu naye mama eyo mukyalo egyo nali mpangaalira oyo omukyala abangubayo nemukubira essimu nanga musajja yadduka yamaze ebbanga ki nti bwe riti nga ŋŋamba wabula omanyi vaayo omusajja nemuga kati nveeyo ndagewa nalina mukwano gwange nali nfunyeeyo nga ye muwala takola biki yeeyiya bweyiya nga ŋŋamba omanyi jangu obeere wano jangu tubeere ffenna ojja funa omulimu okole vaayo mu nnyumba tolina kyakulya nga nva mu nnyumba mukazi munnange nga ŋŋenda wa muwala mukwano gwange nalabira ebizibu ew'omuwala oli nalabira ebizibu ew'omuwala oli omuwala bwakyalumu nga nfunye akalimu mpeereza mmere bampa 2,000 nga nagalekayo nenjija ku kibuga ewa mukwano gwange abaana najja nabo endagiriro biki mwakwatagana mutya ne mukwano gwange oyo bamuzaala we nali nafumbirwa kati ŋŋenda okwagala okunoba ngazze eri mu kyalo tuvaayo ffenna ne taddaata w'abaana nga ŋŋamba abaana twatwalire mama siina maama twatwalire taata siina taata nga ŋŋamba tutuula tugenda funa omulimu otandika okole nga nfuna omulimu waba omulimu nga bansasula ku myezi 2 ntambuzaawo bigere muwala nga nkomawo ekawungezi nga ŋŋamba naye omanyi nyina omusawo gye bandagiridde naye bangayo oli omusawo akola asobola otukolera
tukera kumanya tufuna abasajja ababbeeyi abagagga abaani baminisita nga ngamba twakeera ku makya nga tuze nga tuyambala tugenda mu paaka tulinnya mmotoka nga twekubeeyo saidi zeyo Masaka eyo Lakayo eyo nga tugenda twatuukayo kawungeezi tugenda otuukayo obudde buzibye nga batugamba mwebake mujja genda enkya nga tunyumya bizibu byaffe tuli byetukolerako ddala ebyo tubikola ebyo si kya bulijjo ebyo tubikola nga batandikawo okwesudira guntu ajjukira abawala be twakolerako ab'egindi kati omu ali mu Amerika namugamba tutuuse tugamba tutuuse nga tugamba naye obudde buzibye ne waliyo n'abasezi bajja balya mwebaka kyala nga twebaka zaali ziwera ssaawa nga 6 ndowooza nga amanyi tetukyalinawo tusobola kuddukira mukazi abasajja bakozesa ekiro kiramba tetwafunako yadde ku tulo nakamu omanyi abasajja okukozesa n'olya ng'okwoye n'okuba enduulu bajje bakutaase baali bameka nga bw'onaalaba nti embuga abantu bano abalina amasabo nti waliyo abatema eddagala simanyi abaleeta kamyu simanyi bano bajja batulwako bajjajja gundi nga bali bati abasajja batukozesa ekiro kiramba tetwakomba na ku mpeke yatulo mwaka babiri oba baalimu n'abawala babiri twalimu babiri twasulayo babiri eyo batuweerya akasiisira tewaliyo bakasitoma balala mwamweka abali wabula tetumanyi oba eno waliyo abantu naye nga saidi yeeri ekyemmanga waliyo akasiisira gye baatuwa nga waliwo ka distance ndowooza okuvanga wano n'emabega wakali kakalina okuva wali wano olaba wano ku kikomero ekyo kati baga waliwo kakadene emabega kati nga waliwo akakuba akakkirira eyo gye baatuwa okwebaka ne batukumirayo ekyoto ne twebaka eyo gye baatukozeseza mukazi ebizibu ku bizibu tumaliriza enkeera tuddukayo tukomawo e Kampala mwa escapinga mutya okuva mu South twakeera tetwakomba ku mpeke yatulo bwe bamala obakozesa baabalekamu ne bagenda baatulekamu ne baddayo nga bamanyi eyi tetumanyiiyo ndowooza tetulina gye tusobola kuddukira tetulina gwe tumanyiiyo wabula nga baatudirectinga buki ebintu byammwe obusawo omuli ssente amasimu twali tulina amasimu twalina buno bukabiriiti kabiriiti tukwata waliwo twate twali tulina obusawo twali tulina ssente mu Kaleega transport n'akabiriiti n'akabusimu kakasimu kakabiriiti nga tulinnya nga tudda Kampala n'eddagala lye twagenda ofuna twalifuna wabula twafunayo izibu ate nayo tudde e Kampala wayita omwezi mulamba mbuuza mukwano gwange gwagezeko mu period kaŋŋamba mada ogenda kunzikambadde ngenda kukubuulira nange mbadde ngenda kubuuza gwe wagezeko mu period nange mugamba nedda mbadde mbuuza gw'olabe nga ngamba omanyi waliwo obukebera obw'embuto sibumanyi olwo ebiseera ebyo nga ngamba kaŋŋende mbugule nyina bange yampeerezaayo 50,000 kaŋŋende nkole ki ngule obukebera embuto kebera embuto nga tetuli lubuto lwaki tetuli mbuto wabula tumanyi oba twali tugenda kuzaala obwana 10 oba bwana 3 kubanga naffe abatukozesa twali tetukyabajjukira nga mugamba tukoze tutya nga mugamba tukoze tutya nga ngamba omanyi kyetugenda okukola tuddeyo mukyalo tuddeyo tubagambe tuli mbuto nga tugirinnye nga tuddayo namugamba sirina gye ngenda kulaga bakyala mando ne bano bennyina bannemeekoledde kati ate nkole ndya tuddeyo tubagambe muna osanga bayinza otuwaako kuki ku magezi ku buyambi tuddayo tutuukayo bannange abakazi tulaba ebizibu abakazi tulina ennaku tuddayo kyokusaba obuyambi eri
tutuukayo mukazi twatuukayo batusanyukira bulungi waliwo munange kati bajjukira bye baakola nga tutuuka ku Nyanjula enyanjula tukitegedde bannange nga tusanyuse abaana bazukulu simanyi abazukulu b'ekigwa simanyi bambuga bamala otwaniriza saawa egenda mweja mwemu kati eri gye baatusuza guli omulundi ate eno si gye baatusuza ndowooza oba abantu beeri babeerayo nga baalakaasira nga batuddamu envuunula bibi ekiro ekyo abaleese embuto ate twagenda okuvamu embuto mweziri embuto nga zikulukuta sonyiwa okuseka gwe tonsesa tuli mu programu eri serious Nadia jalooza tetwazimuyamba tugenda okuvaayo ng'ate embuto mweziri nga babaddamu envuunula bibya baatuddamu envuunula bibya ndowooza baamalirizanga oli nga bajja ewange baamalirizanga ewange nga badda ewooli kati ku luno babasuza wanjawulo ku luno baatwawula mu kutwawula omu yasula wuwe nange nensula ewange kati olwo nga babasuza babagamba ki nze bwe nasu obudde eri tosobola vaayo kasi obudde bukwatirayo oba olina kwebaka novaayo enkeera akati munange nga kageri ke batwawudde terijja kubanga byaluli ate kati tubagambe tulina mbuto zaabwe tuli safe wammanga n'essanyu lye baatulaga nga tuli safe kati omwami ajja omuliro gukyayaka muwala konza omuliro gubadde guzikidde kanje nseeseemu naye ensiri tezikuluma ngaggalawo oluggi oyo ye yansookako oyo ng'amala afuluma yeewujja mba ndi awo ng'omulala azze omuliro gwaka temuli ttaala tosobola kumanya nti gundi nti oba mubiru gwankozeseza kigundu gwankozeseza oba onaabaddewo yakomyewo wabula owulya maanyi g'enjawulo n'ogamba ono omulala onankozesezza mulala nga bakwata nabulisa maanyi ajja n'asaba toyinawo ojja kulaajanira toyinawo ogenda kukubira ndulu ogenda gikubira abasajja baatukozesa buli wenkirowoozaako kulyange essaawa eyo nali neetaaga oba Katonda anjije mu bulamu bw'ensi munnange abaami bamala otukozesa ekiro ekyo tukeera ku makya ng'embuto zikulukuta baatusukkako embuto zikulukuta twagendedde mu lugoye lumu tetulina lugoye tetulina gye tulaga n'oli bye baamukola bye bakola abasajja baatujjanjaba baatujjanjaba twamalayo ennaku zaali 3 kumalayo ennaku 3 mwali baana bato ne tukomawo e Kampala ne tugamba ekirungi tuwonye tuteredde katupambane na kibuga mutobe siridda ku basawo baganda wabonerera nasoma essaala esembayo nayita abaafa nze ŋŋamba n'abaami abo baali tusse n'otutta singa twagaana ekigendererwa kyabwe ne Mukama Katonda yatuyamba n'omutukuvu yatuliko tebaatutta tukomawo mu kibuga atandika okupambana olwo gye nkolera nali ndi kawooteri ako nga nkavuddeko nfunye akawooteri akalala nyinyuka sawa za kiro omwami omu kyava ayimiriza emmotoka naŋŋamba bebi jangu kutwaleko ddawa konze nzira Kyengera funye erifuti ng'omusajja ŋŋamba jangu kutwaleko tofaayo ngenda
okutaka tutuuka mu motoka omusajja agenda nkwana omusajja nkwana tugende wali kuwemu kacaayi tugende nkuwemu akokunywa naye mmanyi nfunye omusamo w'emmotoka omusama nga tantwala gye yantwala okumpaako okunywa nga mmanyiiyo okuggula ekikomera omusajja nga tanyingiza munda mu mmotoka ntuuka eyo munda ngamba nno olwange lubaze ekisiraani kyenyiina kino badde manyi nfunye omusajja omugaga ngenda kutereera n'abaana bange omusajja nga ntuusa munda omusajja esaawa eyo olowolezaawo nti ofunye twagenze funa kakunywa tufune n'akookulya amale antwala ewaka anzizeeyo wabula ekirungi kye nalabako omusajja teyankozesa wabula yantwala ewuwe naŋŋamba njagala kuwasa muwala muto oli muwala mulungi biki njagala kuwasa twayogera naŋŋamba no ewange oba oyagala sula kolaki sula mu mirembe ne mugamba nze ŋŋenda waka saagala mukuba bizibu byange byonna nga mugamba nze ŋŋenda waka nga ntandika musajja nga anvuga bulungi nga nzize waka nga nkwatira nusu kasanvu nga akampa nali nkolera 2,000 nga ngamba funye omusama nze omusajja nga atandika kujja kunonanga ku mulimu awo mu kitundu yali amanyikiddwa abaali tebamumanyi nze mulagirira munnange nga omusajja nga musajja kati nga ngamba naye n'omusajja lwaki simwagala siina musajja lwaki sewangulira kino kiboosi ekimpa akasambu nekimpa sente mukazi nga ngenda na musajja mugamba ngenda sula naye ngenda kujja nsula tukola appointment musajja nga ajja nona ngendo nga tutuukayo mu nnyumba agula ekikomera atuyingira ennyumba erabika bulungi nga tutuukayo munnange omusajja nga twebaka obudde buziba tunaabako twebaka nina omusajja nkwateko nga nkwatako omusajja nange nga nebaka nekyusa nzire eryo sajja nga afuluuta zigenda owera sawa nga 9 eyo gwekiro ngenda okwekisa omusajja mwali mbulire ng'alaze endowooza nnyo tujja kuyita edda ng'omusajja taliimu mbuliri nga ngamba omusajja alazeewa taala teriiko nga bwe twagirese bweri otulo gwe twakubbamu kaawo nga bwona wawamuka teyakoze mikolo nogaka neebaka embivuddeko mugenda okuzzaawo oti omukono okwole ku bulaavawo ng'omwami taliimu mbuliri nze saakitwala nga kikulu nga nzira ngamba oba agenze ku kinaabi agenze okufuna mazzi eri mu ddiiro nga nzirawo neebaka ngenda okuddamu kuona omukono ng'ate ntunula bwe nti n'okuddamu kuona omukono ng'omusajja mwali mbuliri neŋŋamba neyanjalula esiridde mukazi nkubuulire omusajja nganyogoka ng'alinga gwe bataddeko mu firiigi ng'alinga abadde adduka ebweru nganyogoga okuza bwe nti omukono akabina omukoonako n'omugongo nganyogoga ng'alinga omuntu eyafa emyaka 6 okukyuka nga mugabo obwedda teweebise omusajja nnyega sajja gatanyeganga nga muwange osanga ali mutulo nange mukama gye yambira obudde ne bukya sajja yeyankinza okusata okole wasuza oti
nze nasuze bulungi wasuze otya bulungi yagamba yasuze bulungi nasuze saamunyumiza bye nawulidde natya tewamukwatako olaboba avaamu omwasi bwe nafuna ekyo namuddamu mukoonako nga nnyogozi saddamu mukoonako awo wali omaliridde kugamba ku luno ke mumukoonakanda anguddeko natya kera ku makya yanza okusata okole suka nkutwale ku mulimu okole bye omusajja ng'azuukuka nga mbuuza bwe twali tugenda mu kkubo yambuuza obeera naani koze mbeera ne mamange omuto anti wange biki nga mbuuza owazaalako nga mugamba nina abaana nga ŋŋamba kirungi nga ŋŋamba sikoolo wayitawo ennaku 2 naddamu najja nannona nanuzaayo ewuwe era sitiiru kyekintu kyekimu ekyaliwo luli wayitawo kati enkeera waalwo nanzizaayo era ku mulimu kati enkeera waalwo naŋŋamba njagala kukulaba twogere siriiwo nyina gyendaga naye nyinza omalayo ko obudde kuba nze ndi muntu wa safaali naye jangu twogere omusajja yampita nampa $6,000,000 nga takwatangako yadde ne ku bintu nasooka nyina bwe yazimpa sente ezo omutima gwantyemuka n'enviiri ne zinva ku mutwe naye sikwatangako sente yadde $10,000 naye zino sente omwami ampadde zaaki naŋŋamba agenda ofune enju eyiyo opangise okole oba okuligetingewo n'akadaala okole naye oli mukyala wange okuva ne leero mugamba kale okomawo ddi naŋŋamba sijja kukubuulira oyagala bakuntwaleko njogere bakuntwaleko awo ng'olabye ku sente nga ne bino neoba tewali nankwata sente nga nzitwalira mukwano gwange yalina edduuka mukankebereraako babicupuli nga mbuuza sente ozijjeewa ggwe amugamba biwanvu nga nkwata sente nzitwalira oyo mukwano gwange nali mbeera naye nga ŋŋamba ekiki oyo omusajja yazikuwadde nti ye omusajja akwagalira dda nti ye naŋŋaa naye taliiwo yaŋŋambye alinako gy'alaga akola safaali naye bwana bakomyewo ajja genda kunnoonya omusajja wayitawo ennaku 2 omusajja ng'ajja ndi mu kirooto omusajja nkonkona muggulira ebyaddala mu kazigo muggulira ebyaddala omusajja ayingira bagamba ekirooto kyali practical nga tusula nga weebase naye ng'omusajja oli ebintu nga byekola naye nga teweebase kati wano nali nsula wano wansi kati ebbali wano nga waliwo akafaliso abaana kwe beebaka kati nze nga nsula wano wansi mufaliso omwami oyo ng'ajja ng'akonkona nga ntegeera nti nyina gwenzigulira naye nga ndaba ate ningali mu kirooto nga yajjanga nankozesa ekitaalingawo ekitaaliwo luli era yagenda tankozesezzaako naye omusajja atandikanga okunkozesa buli kiro mutulo buli kiro abaana bo bakulaba awo byokola obanga bo bali kiro sabanga 6 baawo abaana abatono kati munnange nyumiza mukwano gwange oliyo twakwata akasente twakola n'omudaala gw'ennyaanya butungulu biki manda tukola kati awo embeera egenda ekyukakyukamu kyava ŋŋamba tobanga wafuna omusambwa nga mbuuza omusambwa emisambwa kyeki aŋŋamba emizimu nga mugamba nedda si muzimu musajja yaŋŋamba akomawo saa yonna akomawo naye simanyi lwaki kyavaawo omukyala nga ne bwe mba nebaseeko kabanda wali ng'ajja nankozesa ng'ensi endaba abantu nga bakulaba okuba sikyakyala ng'abantu beerolera
andi kawo otudde ng'otandika okwemoola kati satula ng'otulo tuntwaliriza mpola mpola nga ntandika kwekwatirira bambeera ng'alina omuntu gwe ndi naye. Subhanallah. Bannange nze gye ntambulira mpulira emboozi ne mpulira nga mpunze. Natoba n'omusajja. Mu kirooto omwo tewamugambako nti bebi oddaddi. Ngwiridde mu purogulaamu. Maama w'abaana. Leeta akatebe yazikano olina okukalevolinga ne kenkana. Teri kufiirwa butebe buli kati. Nze agudde ekigwa nti emboozi ekutta akati n'akatebe ne kansuula. Tewamugambako mu kirooto nti munnange mukwano. Onkujjira. Okomawo ddi? Maada nkujjira. Mwami nga ntandika mwami kunkozesa waliwo omukyalo omwe yali ayitawo ng'akyama alaba abantu beekuŋŋaanye banneerolera. Bannange nga waswala. Kyava aŋŋamba kati ekintu ekyo bwe kimala okunvaako tikitooko teriiwo twali kulabye. Omukyala zaaliwo kuba myaka giringa ena emabega. Naye abantu mu Uganda baali se bannagijjumbira nnyo. Kaakati omukyala nga ŋŋamba nga naye ggwe muwala wange tolaba nti olina omuzimu ogukukozesa. Nga mugamba nedda naye omwami gw'aba nkozesa mumanyi bawange nga muteerako sitoole. Omukyala ŋŋamba ojja kujja nsula wali bwadnewe wati nkuweeko ku budagala okole ki onaabeko. Omukyala nga mpa obudagala nga mbunaabako. Omusajja yajja ekiro omusajja yankuba emiggo ongoba otya we nali nvaawo sitwatte endagaano naawe nti nooli mukyala wange kati onneegobako kati eno essaawa nkujja mu mbeera embi eno essaawa gy'olabye okunneegoberako. Nga nzirayo sibinyumiza mukadde yange atodde ewange yakwegobako yanneegobako. Wamma tolaba nti luli ekintu kyali kinkozesa ndowooza mu ddakiika ng'emu oba hafu eddakiika. Uno kyankozesanga essaawa nga 2. ng'oli omwo mu nnyumba odaagalira omweka? Ndi mu nnyumba mu kkubo ddala gye ngenza ogula ebintu. Ekikuswaliza? Mu butale gye nsuubula. Abantu ne bagamba oyo wuuyo muluwa ddala. Abantu ne beerolera nze. Nga wejjamu engoye? Likikale nga mbeera awo walayiko omuntu agwa ensimbu. Naye nga amaloboozi saawundi gye nvaamu nga eri ey'omu kisenge. Kati lumu kigenda kinkuba eyo mu katale gye nsuubula saa 12 za kumakya. Waliyo omusajja yali alenga nnyaanya nga nninda kakimala okunyamukako bulungi nga ŋŋamba muwala oli musiraamu ngamba nga ŋŋamba ng'oliko shaitani embi nga ŋŋamba wabula kwata n'ennamba yange enkya ojja kunkubirako nkubulire kyogenda okukola. Kati nga bifo nga sinalaba mwami oyo nalaba ekintu kimpiriddeko nensituka neŋŋenda omwami amaka gye twali tumiitinga. Abantu nga bakuŋŋaaniddeko oli serebu wano mu kitundu? Kati ntuuka ew'omwami oli gye twali tumiitinga omwami nyinyonyolako baneiba agamba omwami yali afaanana atya nti bwati ne bwati ne bwati. Oyo ye yali nannyini maka ago goolaba ago naye kati mubeeramu bafamire ye yafa ndowooza agenze emyaka nga 15. Nziriramu awo amaka wagasanga wa? Ntunuulidde bano sayidi yeyo ekyengera gye gali amaka ago era nakati gye gali naye
ngendayo okwebuuza n'omwami sagenda kubuuza maka nagenda kubuuza mwami wange bannange yakomawo nali siina simu munyonyole n'embeera gyenkola ki gy'olimu omwami yali yakutwalawo ko kwaga amaka gye twalinga tugenda mu maka ago gye twalinga tugenda mu maka ago nga gy'ogenda okumulaba ne gye twasulanga ennaku ze nasulangayo ng'akutwala abantu baawo tewabasangawo wasanga omusajja abeera yekka emaka gali mu kikomera kati awo wagenderayo we yanyogogera aliyo yafedda tewaaliwo bantu tewaaliwo bantu ennyumba yali ya bisenge 6 kuliko efumbiro kuliko store garage biki naye ng'omwami abeera mu bwogu yeyansabira okumpasa eyo nga bwe nakunyonyodde story nzirayo ndaba omwami yakomawo mu nju yaffe ng'enju erimu abantu okubuuzabuuzaako okwabo abali bannaye mukyebaleko mbuuza ku mwami bwati ne bwati afaanana bwati yaŋŋamba ye gundi yagamba ye gundi yagamba ddi omukyala nga yagamba ddi ndaba ŋŋamba oyo omwami yafa emyaka 15 emabega naye munnange eno ye story ey'okubiri gye nsoose okuwulira nga omuntu agamba nti omuntu yafa n'akomawo n'amukwana oli gwe nakyaza luli yali musajja ate kati kuggwe mbadde sikisuubira nze kasita wannyonnyodde ebyomusawo nigakanzigye mu nfu ati omukyala ayabeeramu nga ŋŋamba oyo ye yali nannyini maka gano naye n'abafamire baawo be baatuguza wano ng'omwami amaze okufa ne batuguzaawo wano kati nze omwami gw'otunnyonnyola ffe tumanyi yafa n'amanya g'otugambye geego naye yakola ki yafa kubeera yali nannyini wa wano ngamba kirabika oba yawasa mukyala yaleeta abantu beewe mu kyalo biki wammaawo ebirowoozo nga binjira nga mutwalo kati wayitawo wiiki ngenda okusubula obintu byakadaala kali omwami kwe yankoya mu katale saawa zaali 12 ez'okumakya nga kiddamu omusajja ankozeseza mu katale wakati mu public mbantu omwami oyo eyankwatibwa ennaku n'ekisa nampa enamba yeyesimu naŋŋamba genda ojja kunkubirako enkya saawa 6 nja kukubuulira ekyokukola munange omusajja nga mukubira musajja kumukubira nga ŋŋamba jangu nga mpita bwe yampita nga ŋŋamba tugende nyinako gye ngenda okutwala eyo nga ntwala yali musajja musiraamu nga ŋŋamba naye osaalangako kuba oŋŋambye okusaala okumanyi bamaama bo baali basiraamu osaalangako singa wali osaala tewandituukiddwako bino bizibu byonna nga ntwala eyo nga bannombera dduwa nga bankumira bubaani nga bakwatako majimu kati natandika okulaba omwami oyo nga bwajja akomanga wali nga nze takyantuukirira naye ng'osigala abantu nga nsigala era mulaba naye nga biri tebikyantuukako yaccanga alwo ng'ali bwereere oba ng'ajja n'omulaane yeeyambula bulungi ng'omuntu ng'ajja nga mbeera ndi awo oba nga akwatibwa kamunguluze oba nga asumagira oba nga akola ki ogenda olaawe baseomuntu ava eri bulungi najja ne muwahaaga ne tutandikira awo olwo mba sikyategeera ziba zivuddeko kati yatandika obubiseera ebyokujja nga takyantuukirira ngali bwe yajjanga ne muwahaaga
kati nenzirayo nenyonyonyola oyo mwami oyo yantwala eyo yali asuubula ennyaanya eyo mu katale nga nsuubuzaako mwami kyava ŋŋamba omwami oyo alina okugendera ddala kuba si muntu mwoyo olwo baŋŋamba mwoyo njijukiramu eri gye nagenda ne baŋŋamba omwami wa wano yafa emyaka 15 nti baali bamuyitaani nti gundi nti yoyo yafa kati omwami ono aŋŋamba ogwo mwoyo kati twagala gugobera ddala munange nga ntandika gendayo kaseeka atandika kunombera dduwa wengenda wenombera nali sina nti sente ziri awo just kasampuna transport bambi yanyamba omwami oyo nanvaako wabula kati ekizibu kyennyina kati essaawa zino era kyenneetaaga oba omuntu omuzira kisoba anyambeko be baana kuba bakuze ndi single mother beetaaga okusoma oli omwami gwe nabazaalamu ebyaddala buli mukazi gwe yazaalangamu natuuka ekiseera nembakuŋŋaanya neŋŋamba kantwale abaana ŋŋenda otuuka gye ntwala abaana baatugobya miggo Obadoga buli mukazi gwe yazaalangamu buli mukazi gwe yazaalangamu teyamuwasa nali manyi kiri wange nagenda otuuka nga ali abakazi nga 8 baleese baana bali eri be wafumbanga nabo abamu nali siina nze nagwe mmanyi ku be nalaba wawuliranga biwulire wala bagenda obaala abaana nga bali 9 bamubameka bebakaleeta waka basajja mulina empisa embi kati njagala nzeeyo ku mboozi y'omusajja ono eyali yafa n'akomawo mubulamu bwo akoledde bizinensi yo yasigalawo nga omusajja bamugobye ebintu byasigala kyekimu bulamu bwagootaana wazaako ki kasita natandika omuloota buli kimu kyatandika okugenda nga kiggwawo kyenali nkoze mwezo sente buli kimu kyaggwawo for good oba kasita watandika omweyambulula ng'omugoba kasita ye yatandika okunkozesa bintu nebitandika okwonooneka ebintu nebitandika okwonooneka n'emirembe gye nalinga gye nali nfunye wamaawo obulamu bwe bwakyukiramu awo buli kimu sente ne wajja obubbi zonna azibba ne wajja bbaka 5 buli kimu nekigwawo akadaala ke nali nkoze nekagenda nkaserengera mpola yali asuubula ennyaanya z'omutwalo nga nsuubula za 2 za 100 kweganga mbeezaawo obeeza bulamu ekyo kyaggwawo naye abakazi tuyina ebizi kati awo ozze obeerangawo otya nga tetunatuuka ku ky'abaana gwegenda noonya emirimu nenkola nenjozaako engoye olabika bulungi obuliko omusajja akuwasa oba nze nnyina ekizibu buli akutunulako takutwala kasita akozesaako ng'akulekaawo I'm so sorry anange ekintu kiri very painful kubanga bajja ne bakozesaako ne bakuleka nga teyateekemwe nga tolina na relationship yonna gyotwabeeramu ne wegibeera myezi 2 it is very bad ekyo kyekinnuma abula baaliwo ayina solution yonna esinga kuzenkoze anyambe n'ekizibu eky'abaana waguma otya n'oddayo n'ogenda ewa seeka bakuggyeko ekizibu nga mu kusooka gye wagenda era anti seeka ali muno mu Kampala kumpi kati ng'ogamba wano e Kampala nsobola okuba enduulu ate nagenda otuukawo nga waliwo banneighborhood nga omanyi enzigota y'e Kampala kuba tali wala seeka oyo tali wala
ali kumpi muna. Wamala noddayo kewo oyo gaaye yali ajjanga mu birooto mu makaage. Kuba oyinza okgendayo n'ogamba waayi kangendeyo neetegereza oba ddala entambula. We nagenda eri gye baali bansabira ewa Ssekajja yanomberedde yaŋŋamba ogwo muzimu si musambwa siki wabula ogwo muzimu oyo omwami yafa era saatawaana kuddayo yaŋŋamba yambuuza Seeka olina olugoye lw'oyo omwami ewuwo konze nedda olinayo kyonna kikwataganako naye koze nedda ne mugamba naye ewuwe gye baŋŋambye amakaage gye yantwalanga mmanyi yaŋŋamba toddangayo era saddayo ngabula wabeerayo nga omuntu yenna ng'asobola okunyamba nampaka okuyambi obanga like school fees w'abaana oba nze kale okweddabulako nange nenfuna ku mwami nempitibwa mukyala gundi oyitibwa mukyala gundi kitiibwa ekyo nenkifunako kuba nkyetaaga naye era tabanga kubanga munaye kati gobeeraawo ku muzigo bagamba malaaya wuuyo ajja tubbira abasajja aba tebakwagala kubanga waliwo kale omuntu ng'ali mbufumbo nga musiiwuufu ate ng'alaba baawa amaaso gamuli mu ngalo ayinza okugamba munnange oyo malaaya waawe naye wembeera mukyala gundi ne bagamba mukyala gundi omulaba bwanyirira ayitawo wabula mukyala gundi osese kirungi okubala omusajja naye I told you it is good ng'omusajja wo king kankusabira okufuna omusajja omulungi era neetaaga ssaala zammwe kuba kati ntya n'okuddamu kubeera n'omusajja ku bintu ebijja bintuuka okuva ebyo ebyaliwo toddangamu kukola bino omusajja like relationship oyo omusajja nti tufune enkolegana nti oba twesuubiza okwewasa enkozi oŋambye ajja yagenda kati nange gwolaba bwe nfuna omusajja naŋŋamba ebya sirias ŋŋamba teguba omuzimu nyinamu endowooza eyo teguba omuzimu nga guli oba nayeebaka emboozi ye ntiisiza newenfuna omusajja nampaayo kasente akawera nampaayo kalenge emitwalo 5 oba nampaayo akakadde ŋŋamba teguba omuzimu olumu nzigaana olumu ŋŋaana sente ezo akkiriza sente anti nina kyezaali zintuusizzaako sente naye we baba tebakoze naawe endagaano kati ate onaabeerawo otya sente zikwata singako kati nyina fiya eyo sente ze nyingi nyina fiya ku mutima gwange esaa zino nsiba nviiri bakasitoma bo bajja badde nfunayo ezibeezaawo famire yange zindabirira abalungi abatulaba byonna gye mutulabira nze Hadija Kigezi nga bulijjo emboozi z'abakyala mbanaze nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otulinga gono Nadia nga bw'omuwulidde n'ebizibu ayagadde omuyamba nonyaako ku namba yange y'essimu tubeere nga tumuyambako bulambalamba n'omusajja omugagga ali eyo mu America omuganda wange wuuno wano omukyala mulungi nnyo osobola okumunkimako nja kubeera mu kutuusaako kati awo mukwano gwono gwe mwali naye ye ate kati ali biki ebyo yabitegeerako nti bwabufumina n'omuzimu besti muganda wange yafuuka muganda wo kati yafuuka muganda wange
yafunamu ye kale kati yafunamu era yanyambako ko kale bambi ambeerera nga muganda wange yamayambako n'ebyo ebyenviiri biki ebyokukolera kasaaluuni ebintu ebityo ate bannaye bw'abeera nga mukwano gwa kikuba obanga baganda bo bakikuba nga gwe tokikuba oba owulira stress naye wenjujukira dawo ne tujjukiramu lwaba kale tumiitinzeeko naye tujjukiramu gasajja enkozesa gye gatukozesa Nadi oli kwalaali ndi kwalaali gasajja gatukozesa mukazi nankugamba age mazima lwakuba kale nti munaye gwe kiba tekikutuukangako oba owulira nga oli akunyumiza olugero waliwo omusajja ane yanyumya emboozi nti nno waliwo omuwala eyajja bamusangayo mu bbaala mbu jaketi bagisanga ku malaalo abantu ne bajja mu comment section ne bagamba byonna biwulirako byaliwo simanye kaseese simanye gundi nga balowooza alimba kati gwe waakubiri nze sirimba kuba nze nyina n'obujulizi wagendako mu famire y'abo abantu n'obagamba nti omusajja ajjanga mu kiro n'ankozesa awo wenakoma mpozi bagaana okuddayo kuva oli omwami we yaŋŋaana n'ekyo ekizibu kye yali annyambuddeko sina n'abajulizi nze nyina n'abandabako ng'ogudde mu katale nyina n'abandabako ebyo eneena biri mu nsi nyina n'abandabako entiisiza obasibire omanyi mumala okunyumizaana emboozi n'enzirayo waka otulo netumbula abantu beebuza lwaki nsula ntunula nze saa mu mwenda ogw'ekiro ogenda okulaba sitetasi yange kyo am updating kumbe emboozi zammwe ze zinnemesa buli kati bw'onyumiza omuntu katulayo ebyo ebintu oli bw'omunyumiza oba n'awulira kale kweyo bisitoole kati kwegamba abantu abasinga babikuumanga security kati abasajja simanyanga nabwo bibanyumiza ebyo oba bye bibagoba sisobola kubinyumya olaba kale naawe bikunyumiza kimpitiriddeko siina muganda wange siina nti oba naaddukira ewaani ne munnyonnyola basinga bonna bafudde baweddeyo ŋŋamba kale singa oba mama wange abaddeyo bannaye abalina abazadde mubayisa bubi bannammwe bali eno wanditudde ne munnyonnyola walitudde embeera gye nayitamu oba kale embeera gye mpitamu oba kale ŋŋamba singa yaliwo so ndibonyeebonye oba kutuuka ku ekyo kubanga omuzadde obeera n'ensolution gy'okulizaako abaana don't cry kale wambeera gy'oyitamu nga ekisuka ababuuza oba katonda gyali naye nga gyali omukyalo ono she sounds like someone in deep pain and for the very first time I'm feeling so emotional about her story. I'm very scared naye ennaku ekuyitirirako ennaku yampitirirako n'omubiri guno gwennyina ebintu ebimu nabyesonyiwa n'okita kyenfunye kyendidde kyekyo ebintu ebimu nabyesonyiwa kwe kufuna ku mubiri guno ala nti Mukama yannyamba nembeera yonna gye mpiseemu nesifunamu bulwadde kyoba nafunamu HIV singa ndowooza wenaandigase HIV nengatane ebizibu byempitamu ndowooza
singa nafa. Abaana bo bakuze bali mu mbeera ki? School fees bali mu class ki? Njiya nensasulako ettaamu ne bagisoma endala ne batagisoma bwe batyo naye nga basomye kamala dda nnyami basoma. Banange muli eyo muli ku TikTok temumanyi bantu bye bayitamu mu bulamu. Abantu balina emyoyo emibi egibatambulirako. Abaana abawala abantu balina ebizibu kyenyinza obbagamba naye katusabe mbawe ekitiibwa. Nze wendi okubalaga ensi bwefaanana. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Ayagadde okuyamba nnonyaako ku namba yange y'essimu nja kubeera obuyambi mutuusa bulambalamba. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Nadia n'akasembayo. Akasembayo. Abantu bagamba ki ekisembayo? Abasobodde okunnyambako osobola okunnyambako. Nammwe abatulaba Mukama abawa omukisa. N'abaana abasobodde okunnyambako ka school fees oba omuntu ng'alinayo kale oba solution esobola oba okunjija kuba kisiraani kyennyina oba ŋŋambe kisiraani. Tewalinze olunaku lwenali neebaseeko ne neebaka otulo ne ŋŋamba leero neebase wabula mpulira bulungi. Oba owulira otya? Mbeera mbirowoozo. Mbeera mbirowoozo. Ne ziri trauma ezaaliwo nazo zidda. Oba otya n'okwebaka kugamba oba we naayeebaka kigenda kudda. Tukaako n'ekiseera ne baŋŋamba nagwa edda ku kyalo. Naye nga nze mmanyi kyensirikidde ku mutima gwange. Naye nga nanjoleza abantu engoye, somba kisasiro abantu, nongoosa amayumba g'abantu. Bwentyo yembeera gye mpiseemu kutuuka wano wendi. Kyokka omuntu bw'akulaba ayinza okugamba nayiraba ekiwala ekinyirira kikyo kipaakinze wali paso. Batwesiimisa naye yemuyitamu akulaba mu kkubo agamba mukyalo oyo anyirira. Naye nze mmanyi gwamanyi buli muntu waali waalabira omwezi n'enjuba. kituufu. Tenkuulya abantu balina ebizibu. Tulina ebizibu mugase n'ebyange byebyo. Abatulaba tweyanziza tweyanzeege n'abasobodde okunnyambako Mukama akuwa omukisa onawo oba oli. Bannange waliwo emboozi z'owuliriza n'olowooza oba naawe nti weebake. Sintwawo okwebaka naddala nga mpulidde emboozi bwe ziti nsula ntunula. Naye munzikirize mbasiibule. Yenze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.